olunaku olwaleero officially abaana lwe batandise okubeera nga baddayo ku masomero ne Bobi Wine bw'atyo asazeewo abeere nga addayo ku ssomero mu ngeri ey'okwekweka mu ngeri ey'okuyiggibwa nga ye bw'ali mu kubeera nga ategeeza. Bobi Wine dakiika 49 eziyiseeko emabega avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti besides okubeera nga ali mu kwekweka, besides okubeera nga ali mu dduka ye n'abafamire ye, yatutteyo akaseera akatono mu mbeera ey'okuyiriba, mu mbeera ey'okweraliikirira, mu mbeera ey'okuyiggibwa, n'asoma katabo awabeera zeeyo ku ssomero. Akatabo kali mu kubeera ng'asomako si ka science nedda, tasomye ka SST, tasomye ka mathematics bakulimbye, tasomye ka English, ono si chemistry, biology, physics n'ebisigadde ng'ebyo gwe by'osuubira, nedda. Tasoma kubeera ng'afuuka journalist, tasomye ku katabo kakwasaganya ku science oba biki ebisigadde byonna, naye akatabo kali mu kusoma ku kakwasagana ku era ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne regime ye, ebirungi n'ebibi byekoze. Naye ye ng'asinze concentratinga ku era regime ya mukulu Yoweri Kaguta Museveni byekoze, amakulu mu kyo ebitagenze bulungi, awo wavudde akavuyo. Era ng'agambye embunne era bintu bingi bye bajja batusuubiza oba bagenda okujja mu buyinza nga waliwo bye batusuubiza bye bagenda okubeera nga bakolektinga naye bye batasobodde kubeera nga akatabo kaneeno kali mu kubeera nga asoma gye kali mu bookstore, osobola ogendayo n'okagula. Sabula simanyi exactly kubanga naye yennyini abadde akasoma tatubuulidde wa gye yakajje, naye ali mu kasoma. So osobola okanoonyako akatabo ako n'osobola okubeera nga okalaba oba nga okafuna n'olaba exactly ki Bobi Wine kyabadde asomako, naye n'osobola okubeera nga orelatinga ku kiri mwako akatabo akawandiikibwa. Naye ng'embeera ekyali ya bunkenke eri Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yategeeza akyali mu dduka ye n'abafamire ye bonna okutwaliza wamu. Mukazi wattu Ssuubi tetumanyi gyali ssaawa zino, Ani Shadrack tetumanyi gyali, ye Solomon tumanyi gyali, Babi Itungo Kyagulanyi right about now tetumanyi wa muddwaliro yavaayo batte kwegamba tetumanyi. Naye wano ku SMX Media ngenda sikaya nkuleetera updates gutyo nokola subscribe nga notification bell ebisigaddewo bitulekere. Still wano ku SMX Media nkutegeeza ku muzeeyi Waswa ye avudde kubeera nga agenda kukumira kyoto. Ebizibu byonna byonna bikusibyeko akanyaga yagamba akuma kyoto. Oyagala buganzi, oyagala mu kyalo, oyagala genda bweru, oyagala mulimu, bintu byonna byagootaana yagenda kukumira kyoto. Mukubire kwa namba y'essimu gy'olaba wansi awo ebisigadde obimulekere. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo Waswa nga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo Waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa Kyankooto.